Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alayidde nti ku luno tagenda kukkiriza nneeyisa ey'abamu ku beesimbyewo ku bifo eby'obukulembeze okwerangirira ku buwanguzi. Mwami Yoweri Museveni ategeezezza nti bannakibiina ky'NRM abasukka mu 3 abeenyigira mu mivuyo gy'okulonda okw'akamyufu k'NRM baloozezza ku kyokya. Olwaleero Museveni era ssentebe w'ekibiina ky'NRM lwasinkanya abaka bannakibiina bukyanga bava mu kamyufu akaali ak'emifumbi ng'ensinkano eyo ebadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Museveni avumiridde ebirumira ebyajjula mu kamyufu olw'abamu ku baali beesimbyewo okwagala okukozesa olukujjukujju okwerangirira ku buwanguzi mu kamyufu. Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa oluvannyuma lw'ensinkano eyo ne pulezidenti atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku paalamenti mu Kampala n'agamba nti pulezidenti Yoweri Museveni ekibba bululu kimukeese. In the keynote address by His Excellency the President, he appealed or advised Ugandans and members of the NRM in particular who are aspiring to lead to always seek for success through godly ways. Directive of the national chairman of NRM, over 300 members of the party have been apprehended and are currently undergoing investigations with the view of producing them in court to answer criminal charges. Museveni era asabye ababaka nti balindirire ebinaava mu kakiiko akassibwawo okuwuliriza okwemulugunya ku byava mu kamyufu olwo baddemu okusisinkana basalewo ekisembayo. Ebyo nga biri biti akakiiko k'NRM akassibwawo okutawulula enkaayana ezaava mu kamyufu k'NRM kaakawulira emisango egisukka mu 2 egyava mu bantu abataamatira na byava mu kamyufu ka kibiina. Okusinziira ku Director avunaanyizibwa ku by'amateeka mu kibiina ky'NRM Enoch Barata, akakiiko kano buli lunaku kawulira emisango egiwera 56. Bw'abuuziddwa ku nsonga y'obuzito bw'emisango egimu egyaleeteddwa, Barata agambye nti akakiiko omulimu gwako si kuwewula oba okugeza emisango, wabula buli musango gulina okuwulirwa kagubeerenga munafu ogusembayo. Abantu abakomplaininga nti emisango giboononera obudde, giboononera ebiseera, balina okutegeera nti kino kyonna kyalambikibwa pulogulaamu y'akalulu. Nakano akakiiko kalimu eyo pulogulaamu y'akalulu oba mu luzungu kye bayita roadmap. Ngamba bw'oba weetabye mu kalulu omanyi nti katandikira eno mutandikira wano ku expression of interest, nemudda ku nomination, nemudda mu campaign, nemudda mu kulonda, nemudda wano. Kwegamba kyonna kiri mu programu, abantu baffe bategeere nti programu y'emu ya byakulonda. Enoch Barata wabuuziddwa obanga waliwo enteekateeka ey'okubonereza bannakibiina abatwalayo obusango obuyabayaba n'okwonondera akakiiko obudde, ategeezezza nti okuwaaba kya buntu era tewali muntu asaana kutiisibwatiisibwa nga yeemulugunya. Barata bw'ati asabye bammemba ab'ekibiina ky'NRM basigale nga bakkakkamu era bagumiikirize bakwatagane n'akakiiko kano okumaliriza emisoso gyonna egyetaagisa. Egimu ku misango egiwuliddwa olwaleero kuliko ogwa Anet Nabirye eyawangula kaadi y'NRM mu kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eruwuka, ng'ono yamegga minisita eyaliko minisita Esther Mbayo, era Esther Mbayo yeekubira endulu mu kakiiko ako. Nabirye ategeezezza nti emisango egimuvunaanibwa gya kimpatiira tegirimu yadde eggumba, era bw'atyo n'ategeeza nti okulonda kuno kwatambula bulungi, tewaliwo yadde okubbira eyali minisita Esther Mbayo obululu bwe yafuna mu kitundu ekyo bwe yali asaana okujjayo. Tuwaireyo okwewoza kwaife era ndikwenda okubakakasa nti bana obuwanguzi tukaali nabo, tuli nabo era tudda kuba nabo. Ndikubasaba tusigale nga tugemera walala nga abaluuka, tuluke kirala tuboote ensete, era munakunga 7 baidda kubanga bamaze okutwirira n'okusalawo kwe baba basazeewo. Kyonna kye banaaba basazeewo. Akakiiko era kawulidde okwemulugunya kwa Sheikh Kasim Kamugisha eyali avuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'e Kabale, ng'ono alumiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kaalema okukozesa register entuufu ez'ekibiina ky'NRM bwe kaali kakubiriza okulonda okwo. Abaana b'amasomero abatali mu registers bakolesebwa okulonda ate ne balondera mu polling stations zitaaliwo, and the case in point schools which are known, Kigezi High School, St. Teresa and all that. Then ensonga y'okusatu etulese mu tribunal kwe kuba nti waliwo okutiisatiisa abalonzi baffe ku level zonna.
and n'olwekyo nina essuubi nti akakiiko president ke yataddeko kajja kugonjoola ensonga zino. Mu ngeri emu King James Nkiza Magara yali avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Isingiro South naye alumiriza nti minisita ombeezi ebyobulimi n'amagana Bright Kanyantore Rwamirama yeefuula kamala byonna mu bitundu ebyo bw'atyo n'agenda ayingirira ebyokulonda n'ategeka n'olukoola okuwamba obuyinza mu kitundu ekyo ng'akozesa woofiisi ye. Ate Maogola Kaunti mu district y'Essembabule Yasini Kironde naye awakanya obuwanguzi bwa Daisy Byuma Oswerido ng'agamba nti ono yatiisatiisa nnyo abalonzi. Tulina evidence atambula n'amagye bakuba abantu babatiisa n'okubakanga. So kakati wano tubadde mu kakiiko nga DR forms ze balina kwe beerangirira zaawandiikibwa omuntu atya. Handwriting ya DR forms zonna 98 muntu omu yaziwandiika. Walina polling station ezimu ze tulina ez'obululu nga kwalo abantu ku polling station y'ekyalo kuliko abantu 216 ng'agamba abantu bonna 216 baakola ki baalonda. Tebasobola ne bayita ne DR form okuli ba agent bange nti bampawo ba agent naye nabo ba agent babiri naye ate nafuna 00. Nabe agudde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya National Economic Empowerment Dialogue NED. Omukulembeze waakyo Pastor Joseph Kabuleta bakulu banne mu kibiina ekyo bamulagidde addeko ebbali okumala ennaku 9. Kino kirangiriddwa omwogezi w'ekibiina kya NED Moses Matovu ng'asinziira ku kitebe ky'ekibiina kino e Rubaga mu Kampala. Moses Matovu ategeezezza nti ezimu ku nsonga ezibawaliriza okuzza mukama waabwe ku katebe y'engeri gye yeerangiriramu okukwatira ekibiina kino bendera kuba pulezidenti okulemwa okutuuza tabamiruka w'ekibiina nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka waabwe n'amavuunya amalala ageeyongedde mu bukulembeze bwe. Matovu annyonnyodde nti balonze omumyuka we Shadrack Ogembe okugira nga addukanya ekibiina kino nga pulezidenti waakyo. Abakulu basazeewo nti Kabuleta okudda ateekeddwa okusooka okutegeeza ekibiina amakubo amatuufu gye bajja ensimbi eziddukanya emirimu gy'ekibiina. Wabula n'asaba bannakibiina nti basigale nga bakkakkamu kubanga ensonga ezoogerwako zijja kugonjoolwa munda mu kibiina. Yeerangirira bw'agenda tukwatira omumuli kuba pulezidenti w'eggwanga ekyo yakikola nga tayise mu mateeka kubanga obwo obuyinza bwa National Council ne ba delegates bammemba b'ekibiina abakiise abo be balonda flag bearer. Kati ekyo nga tekinnabaawo yadduka mangu nnyo n'agamba ye omuli yagukutte era twetaaga kulonda muntu mulala. Ekyo nno ffe ng'ekibiina abali ku bya demokrasiya tugamba abaali azaamaanyizza abalala oba oli awo abandiyagadde kubanga kyandiise mu kuvuganya bw'abanga omukisa gugudde ku ye n'aba nga yagenda okukwatira bendera ekibiina kya NED mu kuvuganya kwa president ja. Mwami Kabuleta awumuziddwa ennaku 9 olw'obusosoze mu mawanga. Bwe yali agoba abamu ku bammemba ab'ekibiina yabalangira amawanga gaabwe omwali Secretary General n'amugamba tasobola kukola naye kubanga munyarwanda n'olw'ensonga eyo mbega era agenda akwenda bannarwanda banne. Pastor Joseph Kabuleta bw'atuukiriddwa ku bigambo eby'okumuyimiriza kuba pulezidenti bw'ekibiina ategeezezza nti bano talina kyakubakolera kubanga bali mu katemba. Bagende maaso baleke saagala kubaddamu saagala kwanukula kintu kyonna. Emugambe ekyo nti bagize ne bamugoba nze sirina sayidi. Lord Mayor wa Kampala Salonge Elias Lukwago n'abakungu mu kitongole kya KCCA bawanyisiganyiza ebisongofu mu kakiiko ka Parliament akakosase kano nge kawuliriza era ke kanoonyereza ku nzirukanya emirimu mu bitongole bya gavumenti byonna. Entabo eno evudde ku biragiro KCCA bye yayisizza ku by'okutimbula ebipande by'abannabyabufuzi n'okusooka okusaba olukusa mu KCCA ng'ekipande kyonna tekinnatimbibwa. Gye buvuddeko ekitongole ekya KCCA kyayisizza ebiragiro ebikakali ku bannabyabufuzi nga buli agala okutimba ekipande kye mu kibuga alina kusooka kufuna lukusa okuva mu KCCA era tugenza okutuuka olwaleero nga waliwo abazze bemulugunya ku bipande byabwe ebitimbulwa ekitongole ekya KCCA. Olwalira abakulu mu KCCA balabiseeko mu kakiiko kakosase nga bakulembeddwamu amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi era Lord Mayor wa Kampala Salonge Elias Lukwago naye talutumiddwa mwana. Abaka abatula kakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Medad Lubega Segona akali amaggwa n'omumyuka we Alan Mayanja Sebunya basoose kuteeka ku kazito abakungu ba KCCA balambulule ku tteeka lye basinziddemu okukugira bannabyabufuzi okutimba ebipande mu kibuga. Power to remove posters and the power to bring down the billboard. That some invisible hand exerted pressure. If it was done by KCCA.
Abakungu ba KCCA nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssenkulu Benon Kigenyi bagambye nti okuyisa ebiragiro eri bannabyabufuzi bakikoze ku lwa bulungi w'ekibuga Kampala ng'alumiriza nti bannabyabufuzi babadde basusse okubiteeka buli we basanze. Kigenyi agambye nti ebipande bimu binene nnyo era bannabyabufuzi babiteeka buli we basanze ne bisiikiriza ne bizinesi z'abantu wamu n'okuteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga abakozesa enguudo z'ekibuga. Campaign materials are erected without the permission of KCCA. As is indeed the case for most of the materials that are on display, we needed to regulate and thought to say that since some of these are erected on very big structures, we could rely on the Physical Planning Act. We thought that in arresting that situation, we would have an engagement with the Secretaries General so that they can communicate to the political parties. Wabula Lord Mayor wa Kampala Ssalonge Lyas Lukwago ku nsonga eno ategeeza akakiiko nti naye ebiragiro ebyayisiddwa KCCA yabyekanze bwekanzi ng'alumiriza nti wali tteeka kitongole kino mwe kisinziira okuyisa ebiragiro nga bino eby'okuggyayo ebipande bya bannabyabufuzi. Lord Mayor agambye nti bonga abakulembeze abalonde tebagenda kukkiriza lyayise effujjo n'ejjoogo okukolebwa ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'alumiriza nti ebiragiro ebyo KCCA yabireese kunyigiriza bo. For us, as the State Executive Committee, our position is that we do not have that mandate actually to regulate the pinning of posters. So we have no legal tool to guide us on regulating. Our position is that posters are not buildings which require building permits. Baranga bakikoze mu nkola erimu abaana n'ebyalo. Ne posters ennyini ze bagamba nti bazijjayo oba ku roundabouts oba ku ki ezikwatagana ne candidate yo eri mu 7 ne banne tebazijjayo. Ate bajjayo opposition. Nga nkugambye nga netteeka libasayiti nga fu. Ekyo kikyamu. So byo twabiyimiriza ffe nga Executive Committee. Kooti esookerwako eya disitulikiti y'Ekiboga esindise ku alimanda abakungu babiri aba disitulikiti y'Ekiboga ku misango egyekuusa ku kwekobaana okunyaga gavumenti ensimbi eziri mu bukadde n'obukadde ezalina okuddaabiriza enguudo mu disitulikiti y'Ekiboga. Abasindikiddwa ku alimanda kuliko Mukiibi Ismail ng'ono ye district engineer ne Bwante Moses nga yamyuka engineer wa district eyo era nga bano bavunaanibwa emisango egiwerako egyekuusa ku kubba amafuta n'okukozesa olukujjukujju okuggyayo ensimbi ez'amafuta naye nga amafuta tebaganywedde. Emisango gino kigambibwa nti baagizza wakati w'omwaka 2023 ne 2024. Okusinziira ku ludda oluwaabi abakungu bano bombiri kigambibwa nti beekobaana ne ba manager ab'amasonjoyo g'amafuta ag'enjawulo ne bawuddisa gavumenti nti baguza amafuta ge batadde mu bidduka okulima enguudo naye nga amafuta ago tebaaganywa. Abanoonyereza okuva mu kakiiko akamaka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obulyake n'obukenuzi bategeezezza nti abakwate bakola n'olukwesikwesi ne bafulumya ebiwandiiko ebiraga nti enguudo ezimu zaddaabirizibwa wadde nga enguudo ziboogerako teziddaabirizibwanga. Bwe batyo basindikiddwa ku alimanda okutuusa nga 14 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Habo Mouthwash weegendereza agabbi obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo Mouthwash era n'ewaka lyetusanyusa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okumanya omusaala abaka ba paalamenti gwe bafuna nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu yenna afuna ensako oba omusaala okuva mu ssente z'omuwoomusolo oba ekitavu kya gavumenti kye bayita Consolidated Fund, bannayuganda balina eddembe okufuna oba okumanya omusaala ogwo gukusasulwa oba gwenkanawa, era buli muntu yenna asaasaanyizibwako ssente z'omuwoomusolo
asobola okulaba nga ebimukwatako biweebwayo eri munnayuganda enaasabye. Etteeka ly'ebayita Access to Information Act liwa omuntu yenna obuyinza okusaba kkooti okulagira omuntu asasula ku lwa gavumenti nti mpa ebikwata ku muntu oyo, okuggyako nga biri mu kye bayita classified expenditure, nti ebintu ebyekyama ebya gavumenti ebitatunulwamu, naye ebitali mu ebyo ng'emisaala gya palamenti n'ensako n'ebitongole ebirala byonna munnayuganda alina eddembe okubifuna. Abakugu mu kisaawe ky'ebyenjigiriza basabye gavumenti ya Uganda eyongere ku mutemwa gw'ensimbi gweteeka mu kusomesa abaana abalina obwetaavu omuli n'obulemu ku mibiri gyabwe kubanga beetaaga okuyambwako. Bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'amasomero agali ku mutendera gw'ensi yonna olutuumiddwa International Conference on Inclusive Education 2025 ku ssomero lya Kabojja International School e Buziga. Omutandisi wa Kabojja International era omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Haji Ahmed Lwasa ategeezezza nti gavumenti ekyalina omulimu munene ddala okubangula abasomesa abalondoola abaana abaliko obulemu. Ow'ekitiibwa Lwasa asabye abakulira amasomero ku mitendera gyonna obutamala gayingiza abayizi abaliko obulemu nga baluubirira okufuna ensimbi mu bayizi abo, wabula basoosowaze nnyo ekyokuba n'obusobozi okuyamba abayizi abo okutuuka ku kiruubirirwa kyabwe ekyokusoma. Buli mwana abeera n'omuntu gwabeera naye gwe bayita learner support. Kati bw'obeera n'abaana 5 kumpi ojja kubeera n'abantu ababalabirira ng'abalala bameka nga 30. Abiri gali gayinza okuba ng'omu ayinza okulabirira ababiri ate n'oteekako n'abasomesa, kale kye kigifuula okuba expensive. Tiniwesa nti abazadde abamu zibalemerera ne batasobola kutwala abaana mu masomero agalina abantu abali specialized, ne bagenda mu busomero ne bubalimbalimba ng'essomero limu lirinayo omusomesa omu ng'ate yakola ebyo byonna. Kati omusomesa oyo aba tasobola kukola ebyo nga bwe kyali badde, wabula abeerawo bubeezi ne balowooza nti akoze ekyetaagisa. Kyovula nga conference eno egenda tuyigiriza bingi. Ow'ekitiibwa Lwasa era asabye amasomero agalina abasomesa ab'abaana abaliko obulemu okulondoola abasomesa abo n'ebye bakolerayo mu bibiina gye basomeseza abayizi abo mu kifo ky'okubawa omusaala gwokka. Mu nsisinkano eno kitegerekese nti mugenda kubaamu n'okusalira amagezi abazadde abatubidde n'abaana abaliko obulemu nga tebalina buyambi bubabeezaawo. Omukwanaganya abasomesa ab'abaana abaliko obulemu ku Kabojja International Frida Nabayunga avumiridde enkola y'abazadde ey'okulaba abaana abaliko obulemu ng'ekitagasa era n'abakuutira bakomye okubasosola kubanga nabo baana ng'abalala. Abantu abaze bagenda kutuyigiriza strategies kyezo. Tiwemba nina omwana alina autism ngaze mu klasi yange nkola ntya okumusomesa, wemba nina omwana nga tayogera naye ng'awulira nkola ntya okumanya nti ategedde kye musomesezza. Obukodyo obwo obw'enjawulo abasomesa bwe balina okugattibwako wamu ne bannaffe abaddukanya centers ez'abaana balina special needs. Omukungu Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Harriet Sekami era asabye Ministry y'ebyobulamu okubeeyungako mu kaweefube ono enoonya abaana abaliko obulemu bateekebwe mu bitabo bya gavumenti okusobozesa Ministry y'ebyenjigiriza okumanya omuwendo gw'abaana abo beetegekera. Looking at resource allocation, there is a specific grant for learners with disabilities. That is how government is committed. And I'm also happy to announce that the policy, or we had a national special needs education policy that was of 2006. It was reviewed. Abasawo abakugu mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago ery'abakyala n'abaana bawanjagidde gavumenti n'amalwaliro amalala amanene mu ggwanga okwongera okusala ebisale eri abakyala abeetaaga okufuna ezzadde eryabula nabo basobole okweyagalira mu nsi eno. Abantu bangi mu maka balemererwa okufuna ezzadde olw'ensonga ez'enjawulo wabula ng'eriyo n'enkola eziyinza okugobererwa mu nkola ya saayansi ne tekinologiya abasawo ne bayambako omukyalo okuzaala nga bakozesa enkwanso. Dr. David Nsibambi akulira ekitongole ekiyambako abakyala abeetaaga obujjanjabi buno mu ddwaliro ekkulu Emulago ery'abakyala n'abaana agambye nti obujjanjabi buno bwetaagisa wakati w'obukadde 14 n'obukadde 15 ate nga mu malwaliro amalala kyetaagisa omutwalo gwa $1 mulamba bwe bukadde nga 37 mu zaawano. Dr. Nsibambi okwogera bino abadde alangirira obujjanjabi eddwaliro eryo bwe lituuseeko mu kuyamba omukyalo owookubiri okufuna ezzadde mu nkola eyo bw'okyanga batandika kaweefube ono mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Agambye nti singa ebisale by'obujjanjabi buno bineeyongera okukendeezebwa
singa binaayongera okukendeezebwa abantu bakufuna obuweereza obw'okuzaala mu ngeri ya sayansi kubanga bakizudde nti buli lunaku abantu 78 baddukira mu ddwaliro eryo nga beetaaga okujjanjabwawo kw'engeri eno. Ebisale biri wakati w'obukadde 14 n'obukadde 15. Ekyo kisinziira ku kike tugenda okukozesa okusobozesa okufuna olubuto kubanga abantu babanjawulo era kye tubasengeka. Dr. Nsibambi mu ngeri yemu alabudde abakyala n'abasawo abali mu buvunaanyizibwa buno okwongera okwekuuma nga bayonjo n'okweteekateeka obulungi nga bagenda okukola ku balwadde. Lab si buli ayagala nti osobola okugiyingiramu kubanga lab erina engeri gyekolebwa nebeeranga maama munda nabaana munda mwa maama okubeera kati bwenva wano nga bwenfaanana ne byenneetaddeko ebizigo n'ebirala bwe nnyingira eri ndeeta ki obuzibu so tetusobola kufenna kuyingira era naffe bwe tuba tuyingirayo tubeerako engeri gye tweteekateeka. Gavumenti yateekamu ssente nnyingi era yatwala obudde era kye kyatutandikisa mu kiseera kye twatandikamu kubanga buli kiseera twabangako kye tubabuulira nti kino tekijja kusobola.